Nziku. Ebyo tebasobola. I'm a highly intelligent man. I calculate whatever I see. Buli kimu ky'okola okicalculatinga. I told these people, ntinoyo siyasa ayogera mu bantu eyabba ssente mu yeesimbye ku bapresident siyasa ayina ki mu nsi kwebamba kalingambwe kalowooza mbu bwenkogerako kafuna siyasa you an idiot kakati furufiga naye mukazi furufiga mukazi ng'abakazi tebaweddewo tusigala konsisini namwebaka furufiga naye muntu okujjako Museveni nti furufiga naye osobola omuwa advisor presidential advisor furufiga yakanereka mugomu babuwa sente bamuvume nze ndi muvumi nnyo but I'm a highly intelligent man. Let me tell you, if these people were serious, the intelligent people will tell me, I tell them, nti ekifaananyi ekifuluma mu mawulire tekisobola kufaanana bwekityo. Toyinza kuba ekifaananyi kya Kabaka nga yasamye ng'omwana alidde kamulali. Abaganda bakuuma Kabaka waabwe with dignity. Ekifaananyi ekifuluma. Abaganda Kabaka Daudi Chwa yali munywi wanjaga. Mwanga yali MUSIYAZI. Olabako bebiri. People protect their leaders. I can give you a number okati siyasa yasoma ki. Nedda siyasa ina magezi kimunsi. Furufiga ina magezi kimunsi. Yasoma. Basoma kyabo. To inform me. Let me tell you, I did public relations at high level. Yasoma ki. Bwenkogera kwa katunde embobubwa amazi n'amazzi. Furufiga n'amazzi. Oyo siyasa n'amazzi. Mazzi genyini agumutoyi. Mani. Kagari kwa kankubodi. Let me tell you. As an expert on public relations, Nabagami Roosevelt, President Gandhi down the road, Roosevelt yafuga America bisanje bisatu. Neye yali mulema. Polio yamukuba. The man was attacked by polio, nga president wa America. But the American people, the Americans, did not know that Roosevelt was a creep. Bamukoli amagulu agenjawulo. To protect his dignity. A public relations manager. Kati oyo siyasa mazi na mazi. Kyenshi furufiga naye furufiga naye ayina omusajja amwagala. Yakanereka mukumu mukubemu bagirewo. Furufiga tamonerege muntu kube nkujjewo. Oyina abaana bameka gwe. Osanga mu government ya Museveni gwe bazo. Ndi advisor ne furufiga. Me to be at the same level like full figure that I'm an advisor of Museveni, I rejected the job. So na advisor waba baby gulani baby was saying yes so much kakati zikankuboli yes so much public relations, people protected, leaders are protected, leaders images are protected. Manawe kamuzibanda yali musajja mumpi kadolo kuba kamuzibanda yali musajja mumpi. How did his handlers protect Kamuzibanda as hide? Kamuzibanda, wabanga ogenda okumubuuza, you remained at a distance, okutame, so that Kamuzibanda looks taller than anybody. Bebategevu abasoma public relations. Chibachi, yali apa mu motoka ye, empale negwa, ente jeshibi. Gundi we edisiwe, yave mabegawe, nakuba salute, nasibe empale n'omusipi. Wado kirabye ke Kenya sekirabanko walabe ekifani kya Kenya nga kibake empale good tell you era no musajja wa Salva Kiir wano Salva Kiir president bamutta kulaga ki mumuli kweka ki wa ma president Salva Kiir we yefukira I do not want cameraman bamutta the types of full figure abatasoma tombuli ya siasa yesoma aina masters mbusiru senkubaga ina masters mu busiru tiyesoma kwandise katabo mbwe lyo mbwa gwesoma masters we kitosomesha makerere superiority wali wandise katabo kigwe byonna bifu. When I'm talking about public relations, I know what I'm saying. Public relations that leaders have. If a non-educated person who is ignorant about public relations comes and tells me I cannot simakabuli wegendo simecho oroni. When it comes to public relations, Margaret Thatcher, bwe yali agenda okufuuka prime minister wa Bungereza, yalina amannyo nga gantagala. Ng'amannyo ge galina gaps. She went and
the money were realigned to appear mu public to Prime Minister wabungereza tunulya Ruto babadde bamukubira ebifaananyi ng'ebifaananyi bya Ruto waliwo buli kaseera yawawa. But the moment Ruto became president, his handlers ensure nti Ruto smiles sibye bino. Look what Obote yalina ensaamu abaganda baliyita nsaamu nga bw'abayogera yeekwata bwati. But Obote appeared on money ku currency nga talina nsaamu. Many portraits don't reflect the president. See you. I praise the handlers of the first lady. First lady ekifaananyi kye kya buto is young. Tebateekamu kya bukadde. Abakazi abasinga okuba ebifaananyi byabwe where you have a handler. Ekifaananyi kiba computerized. The first lady's face can force you to read a story. Is youngish. She's beautiful. So kakati bana abemmenge ebifaananyi bya Kabaka nga mulwadde tebasobola biteekamu. Tebabiteeka mu mawulire. Ne Senkubuge mazi yasoma mazi alina masters mu banzi. Senkubuge yasoma masters mu literature naye yasomayo mazi ge yasoma. I'm talking about public relations. How would you handle boss vomited kuchijule Japan? Have you ever seen the picture nga photo nga sesema? What I'm telling you. By the way, America bakuma president waabwe. This is a king. No Kabaka. Temwita mukuba bifaananyi ebyo. The queen abadde atuse emyaka 10 talina nkanyanya. Naye ababadde bamulaga ekifaananyi kyaki. Kati King Charles oba yakola ki oba yakola ki abangereza basiizinze fire is their king. This is what I'm talking about. Oba babadde tebamwagala oba bamwagala kati Kabaka waabwe balina omuprotectinga. Siege fire. Kituufu kyo. Tebagenda kuddeemu mwandika ku bya busiru nti yabba mukomusajja ye queen. Kati ate yakulira ekkanisa ya Bungereza yabba mukomusajja. Kamira Parker yali mukomusajja namumubbako. Kati ate oyo gwayina. Kati abangereza tebagenda kudda mu muvumo. No. Twaize kimugamba. Ne president yabayogera bwati. Nagera bwati. Nasula mu kasero. Ndikibeera ku media ne bwobanga gwe ekikijemu kitte kyeditinge waliwo omusajja yali ku CNN yali asoma amawulire the one o'clock news agesaawo omusango oba enswera yafaawo oba baali bamutesitinga enswera nijja yajimira bamugamba why did you spit it dabaga it was lunch time people were taking their lunch kakati ffe bwe tubabuulira aba experts I don't need to take full figure atamala mujiji. When I'm talking about public relations ngoleta full figure atasoma siyesa soma amazi siyesa Senkubuge yasoma amazi naye mu listening azenye katemba we katabu toyinza bawuli no boba oli ku public relations expert at a master's level the president for 14 years twali yali akifunye. Listen to me. Nti ekyo nze mbamba bubulira nti Naabagereka n'awandika mu kitabo nti Kabaka yazadde abalongo. Kabaka yabassa abalongo mu Buganda. If you feudalistic Buganda they are rollers. Waliwo Nabikande yaza ye nurse. The chief nurse of Buganda is called Nabikande yali ruddawa. 2 ani akola abalongo. Mugema mu Buganda owekika kyenkima Kabaka tatta Mugema. Why? When in the old days before the 1900 agreement, when the Kabaka died without a will, Mugema would announce kyobola teri Kabaka wankima okujjako n'Umutebe. Ssaabasajja Kabaka Mutebe yewenkima. Kakati nze ng'omuli ya siasa yasoma amazi ombulira full figure yasoma amazi ninkali kyatagimanyi avuma nedda nabaga Nadduli Kibaale ye mutaka awozesa Kabaka ne bakazibe namukuba embooko Kabaka akuba embooko kati ombulira siasa yasoma amazi